akulage mbaba nange era nammere yajja atya nga tonaba kumuntendera kategedde nti yajjanga mubbi yabba teyawangula kalulu embeera emivuyo egyaliwo omanye abantu abattibwawo mbu naye katotandise nammere koma nnyoko abamanyi Uganda bamwana munywa nka mazzi eno tote kucenga wabula Uganda oseka wokaaba obuyinza okugamba nti okaaba woseka wano agambye nti Abannayuganda mwire engeri gye mutamamu abantu nti essaawa yakakati mutandise okuwaaniriza simanyi Nammeere ababuuziza ekibuuzo ye Nammeere gwe mwana yafuna atya obuyinza yajja atya okubeera MP y'ono gwe muwanya mbu alwanyisa corruption akalulu yabba kabbe nti yandibadde asookera ku ye kennyini okwerwanyisa sebigambo byange ndowooza mubiwulire nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo wano eno tulinawo obubaka nga buva wa Teacher Fred Kajubirumbuye era agambye nti obubaka buno bugendere ddala ewa Honorable Joel Ssenyonyi amugamba ki katugendeyo tuwulire Leader of Opposition mukulu Joel Ssenyonyi nkulamusizza akanso nti oli bulungi buno kwe kusaba kwange mukama wange ngenda kusaba n'obuwombeefu mwamala okulayira bye mukozeko mu bikozi gino emyezi egisoose tulina abantu bangi nnyo abatajjangako mu kkooti nga baawambibwa okuli ne muganda ffe King Zali n'abala kati kuliko ne Vice President waffe Mwanga Kivumbi mukulu Joel Ssenyonyi ngenda kusaba n'abantu b'okulembera mu Parliament ensonga mbadde muzoogeddeko naye okwogera mu Parliament mbanga abakunamira muzibe ne mnabyogera tebajja bitegeera wabula okujjawo nga mutadde kye tuyita demonstration muteekeo kye bayita demand demonstration yeruwa demand demonstration mu presentinga issue yammwe kuba sijja basomesera ebintu bimanyi era mwali mbikozeeko mu presentinga issue yammwe ne mugamba nti okusinziira ebigenda maaso mu ggwanga ebimenya amateeka nga n'omuntu omulamba amyuka okuleera ekibiina ky'ebyobufuzi ewambibwa nga kooti emutadde nga katamanyikiddwako gy'ali ne muganda waffe King Zali n'abala bangi nnyo abatali abokka abawambiddwa mugambe speaker oba deputy speaker n'abamu ne Parliament tetugenda kuddamu kutuula mu Parliament muno singa abantu bante baleetebwa mu kooti oba tebateebwa bonnambiro mutuyambe muveeko mu kiyumba ekyo kulwaba comrade abo ne Honorable Mwanga Kivumbi ajja kumanya nti bamulwaniridde n'abaana bagenda kumanya nti balwaniridde eri abaana batakyajja mu kooti muganda waffe Machete bakyamuleeta mu kooti muganda waffe Bobby tebakyamuleeta mu kooti n'abala abaana abo tebakyajja mu kooti such issues kubanga tewali kyemugenda ku debatinga kipima kyemugenda teekawo kipya no katulina kusooka kwagala kumanya baganda waffe bali luddawa kuba tebalina misango bayite Minister Justice anyonyere lwaki emisango egivunaanibwa comrade Makomera emisango tegitandika nga gavumenti erina bujulizi ate terina bujulizi Honorable Ssenyonyi ngenda kusa mugane muteekeko demand demonstration nti twetaaga gavumenti ng'etulaze Mwanga Kivumbi waali muganda waffe King Zali n'abaana bataleetebwa mu makomera bataleetebwa mu kooti nabo baleetebwe mu kooti bawuzisibwe gavumenti bayite n'obujulizi babate temulina kyemukola mu Parliament terina kyemugenda kukolamu nze maze ebbanga siraba Bobby Yang mu kooti maze ebbanga siraba Machete mu kooti n'abala tebakyajja mu kooti kiki abalamuzi baafa kiki Mwanga Kivumbi kooti n'emuta omusajja najja n'akwata omusajja n'amuwamba poliisi n'egatema enjaali era nga nze nkyali mu Parliament enkya bagenda kukwata gwe Honorable Joel Ssenyonyi enkya bagenda kukwata Honorable Nambeshe bagenda kukwata Nambooze enkya bagenda kukwata omulala mwenna bagenda bakwata singa bana abakola enkola y'emu eri Mwanga Kivumbi mugenda kuvaayo mutya manye byange mbyogera kate ng'omusizi agula essiyane kati kambaweeko sample eno video mwagimanyaako mpanvu mukko omusango gwa gundi omusango gwa Besigye ne Lukwago uliriza bulungi nnyo nebifo nga sinagizanye nabagamba dda nti abantu bonna abakolako ne Museveni ne mutatuukiriza ndagaano yagenda basiba
era nalwo ne bagamba nti PPF yonna yandiggwera mu kkomera nakibagamba PPF yonna yandiggwera mu kkomera nzijukira nti abaaliko wano mujjukira nga mbagamba ekigambo ekyo nga kkooti tennatuula mu musango gwa Lukwago nabagamba dda nti PPF yonna egenda kuggwera mu kkomera kano mukawulire nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo onavuddeyo n'atabukira ab'e Mulago hospital era ng'alina okwemulugunya kwe kwagamba nti batwalayo abantu baabwe nga balamu naye olumala mbu ate bali babakolako emikolo. Mulago hospital siri musanyufu olwaleero. Lwaki abalwadde baffe betuleeta bwe bafa mubajjamu organiziza omunda ate ne might ne muzituseera? But why? Tuleeta omulwadde ngabulako kikuba mukono bw'alemererwa okujjanjabwa Mukama n'amutwala n'akutuka n'afa. Might okugituwa efuuka ya bulumi. Lwaki might za bbeeyi ng'ate olwedde omuntu aba afudde ate ne mumusalamu ne organiziza omunda? Bwe muba mujje mu organiziza omunda omuntu n'abeere waalayisi kumujja mu ddwaliro naye tumuleeta eddakiika ana emabega n'afa mwezi eddakiika ana emabega mu kifo ky'omuzinga mu mutuwe ne mumutwala mu busenge ne mumubaaga mu organiziza omunda. Bwe mumala omubaaga mu organiziza omunda ne muzimugjamu ate ne might okugituwa ebeera ya ssente empitirivu. Lwaki Mulago hospital, Lubaga hospital, Mengo hospital, Nsambya hospital, but why? N'amalwaliro amanene lwaki? Tuleeta omulwadde waffe nga twagala awone. Tetumanya Katonda yagaba yajjawo. Omulwadde n'afa. Bwafa lwaki temutuwa might ne tutambula ne tugenda tugiziike? Lwaki might ate tugeza afudde ssaawa 10 ne muzaalwa eggulo oba 10 oba 9? Lwaki might yebeesula mu ddwaliro ate ne mu kuginona tunona ya bitundu ate ssente ne ziba nga mpitirivu? Lwaki? Poliisi esanga omuntu nga yafiiridde mu nju wano n'emukwata n'emutwala ku ddwaliro lyonna. Omuntu yafiiridde mu nju amaze ennaku 2 oba lunaku lumu n'ekitundu oba nnaku 3 ne mumukima ne mumutwala ku ddwaliro. Okumujja ku ddwaliro okumukomyawe wakati muziiki ne balyoka bakusaba essente $3 million, $2 kitundu ze tuba tutetegekedde. Muba mumukozeeko gundi kyeyo? Muba mumujjanjabye eki? Olwedde oli aba yafudde yafiiridde mu nju ne mumutwala. Lwaki might za bbeeyi okuzijja mu ggwanika ne tulyoka twetala ku ggwanikaawo? Naffe tuba tetulina ssente, ne twetala ku ggwanika wuyo ne twetala wano ne tulyoka tutunda bye tulina olwa might. Lwaki ku might mutulumya nnyo? Might lwaki muziseera ng'ate baba bantu baffe? N'ekirala mbajja mu organiziza omunda. Bamba mujje mu organiziza omunda mutusalireko ku ssente. Bwemba mujjeemu ebibumba biwoowoloze simanyi nabye mujja mu muntu naye bwemba mubimujjeemu mutusalire ku ssente bannange. Abantu baffe tuziika ba kitundu ate mu bbeeyi. Tuba tulina otegeka olumbe gye lunaaba, tulina oggula obuugi, tulina ofumba emmere, tulina oteekayo tenti, tulina abamu tukozesaamu ne ku bidongo ababe balinamu ku busobozi. Naye lwaki nammwe mu ddwaliro okujja obujja might eba ya bbeeyi? Lwaki? Bw'oba omuntu omuggyemu organiziza omunda oba odda genda saba $1.5 saba emitwalo 4 naffe tuba tetulisitedde. Ne mu malwaliro omwe mutukaabya mwana taatawo n'afa n'agenda abeera mu ddwaliro ne bulyoka mubadde mumujjanjaba nga bulinaku atawala ssente empitirivu okubeerawo. Mukama bw'amutwala n'afa olwo nalwo ne lufuuka olutalo okugyayo might obumight okugikolako operation ogitereeza ne bufuuka obuwanana bw'ensimbi. Mwe mugamba ffe ssente tuzijjawa nga namwe Museveni bw'abaleega omusolo naffe we baagutuleega. Ssente ziri waggulu, tetulina ssente ne tukabirawo ku mochari tetubalekere emirambo kuba muba mujja jjoocha mwe. Kino kyo banne mukitunulemu. Bwe muba mugenda kumpa omuntu wange nga musalire ku ssente. Wetuli naye nga ebintu bino byayogeddeko
bazze nga babyogerako sigwe mulundi ogusoose era si yasoose abaffe ako kwetuli naye olutalo lwa Sheila Price ne Full Figure lwolukyalanda era gye binaggweera nze naawe ebya Full Figure ne Sheila Price mukwano si byakuggwa kati bitandika butandisi bikyalanda sebo no ne Sheila Price si mmere avuddeyo n'agamba Full Figure nti no tewali office gy'osobola kutuukamu nga sigituukamu tewali mukulu gw'osobola kwogera naye nga sobola mutuukirira mama nyabo luno lutandika butandisi ate waliwo olutalo olwabanga lwakuggwa kati naye olwa Sheila Price ne Full Figure si lwakuggwa kati ate bonna si mmere Full Figure si mmere ne Sheila Price si mmere ku nsonga zezimu tubadde tukyali awo ate tefuna amawulire amalala mbu Sheila Price bali kubanga bamupangira era mbu ssaawa yonna baagala bamupangira abantu bamugweko kiyivuyivu mbu video eno mugiwe Sheila Price ate video togitwala Solite mwannyinaze bakupangira kukuba olukwe twaluguddemu bafunye bakifeesi baabwe mbw abo be bayita abapoliisi imbu bagenda kugwako kiyifuyifu bakukube bubi nnyo so mbadde nkusaba weebereremu era Tanzania walisoose n'okubayo essimu yirizi ne bazinyweza mbwe ebyokukomera biyinza okulwawo biyinza okubeera ebizibuzibu ku statement gye wakoze Sheila Price wakoze statement gye mbadde siwulirangako nono naawe oli mukalukalu twajja busera sabo bo be bakubira salute go bambulamu bupale nenko mwaka fana nyingo kiridde wansawo kwa afande mu kipale kye kyatayozaawo ng'oli mu mujjamu kapale nengamba wakola wooteeraba yes muleko kutiisatiisa abantu on the other hand nammere ye nga temwamusiba eyabawendulira ne babakuba ate n'abagamba nti nze mbawendudde nga temulina kyemwamukolako muleke okutiisatiisa bano abatalina kye bali mugende mutiisetiise ne kwaba abalala mumuvuma buli omu gwe musanze n'ovuma ono n'ovuma oli n'ovuma ono n'ovuma oli n'ovuma ono gw'ovuma oli n'osiba ono n'osiba oli olw'okuba mbu simanya bakuwa abakuumi ba mucaka aba LD yo temugenda kutiisatiisa abantu muvumira ku TV ne muvumira ku TikTok ne muvumira ku buli wamu bw'obanga oli muyisiramu ki ekikutabya ekikuyingiza mu kiralo ky'embizzi kyekyawo ky'embizzi kireka bw'ovumira omuntu ku TikTok n'akwanira ku TikTok bya bigweredde awo tewali mungenda kusiba ono tewali alina lukusa mujjemu okutiisatiisa abantu ye musibe bangi mutiisatiisiza bangi naye bw'oba ofunye maaki yokkiriza guggwere ku TikTok eba bigambo bibeere bigambo lwaki muteekamu amateeka Sheila Price tawemula tawakula ntalo kanyabo kabeera awo kola mawule gaako ga lugambo kiki lwaki mumuwulirako enno ate oba n'oyagala kuwala na Sheila Price lwa byabufuzi siraba nsonga lwaki oba omuwala naye avayo n'abagamba wagira NRM Sheila Price si munnauganda sawa yonna akwatamu ebye n'agenda Tanzania gye bamumanyi gy'alondera Sheila Price talonda wano alina ndagamuntu ya wano yagijjawa neera kasita tavumanga ku Kyagulanyi tomusanga akakombo avumye Bobi Wine omulekerayo naye mukazi wattu anoonya kyakulya nakyalisa mutabani we naye gw'osiiba ovuma Kyagulanyi ate owagira NRM kati ate gwe mba sina kyenkwagaza ofundako n'omubi omweru kozi ne Sheila Price yeyerusa bannange onoonya naye era siva ku Sheila Price muyina nnyo akamanyiro bantu mmwe muvuma abantu ate ne mubasiba naye mwannyinaze Sheila Price omutanzania kubayo bagambe eyiriza okiba kyetaaga kuzongera bulinnya ogende ku bijja bya Zainabu bano kyebakupangira si kyangu baagala kukuba baagala kufunya bakifeesi ffe tubaawo munnange okuba nga tugabawa era okuba nga tugabatuusaako tulabyeko abantu abamu nga bagamba nti nedda omukyala o Sheila Price abaddewo nnyo nga yeekolera kontenti we nga tamala galumba bantu nti naye ate mbu omukyala Full Figure avumidde Sheila Price ebbanga eriwererako ddala naye ekintu ekisinze okuba nga kimujja mu mbeera kwe kumuvumira mwana we Blackman. Tiimu Sheila Price muliwa tiimu Mada muliwa ngamba ba tiimu Mama Blackman tuyingidde Sematalo ow'okusatu mu butongole kiri eno kitokota omanyi zino mundu zino bajjajja baffe ze batunyumizaako zikase piki ezo Sheila Price yazijjeeyo dda omanyi Sheila Price kyakoze Full Figure ng'agenda ata audio
mbu Black Man yebaka ku maama we mu Black Man kalinga akalwadde Mada bukyanga abeera ku mukutu guno talumbanga muntu tavumanga ku muntu kati natandikidde ku Full Figure tulaba ndi Full Figure awemula naye no Mada asabula asose namugamba ekisooka Full Figure oli mukulu nnyo buli gavumenti ebaddeko wano mu Uganda buli president abaddeko obaddengawo okumanya oli mukulu namugamba waliwo mu mulembe gwa Sir Edward Muteesa tu wanji na Full Figure nabeerawo mu gavumenti ya Apollo Milton Obote teyakomaawo nabeerako mu gavumenti ya Idi Amini Dada oyo bamuyita Full Figure Full Figure mbu yaliwo mu mulembe gwa Yusufu Kironde Lule ono Mada asabula mbu okumanya Full Figure oli mukulu walinga owujja obunyama ku mulembe gwa Godfrey Lukongwa binaayisa mbu waliwo Full Figure naawe oli mukulu nnyo Mada agambye okumanya oli mukulu mbu era waliwo mu gavumenti ya Paulo Muwanga waliwo ne mu gavumenti ya Tito Okero Lutwa kyokka omuliko bba abaana abato bibbebi omumanyiira bannange Mada atabuse gwe nayomba ne mu Luswayiri n'agamba Full Figure luwumbwa wakusi twaitani wa Mada atabuse gwe nayomba ne mu Luswayiri Full Figure no walweta nkuulidde oyo Mada akuba eno Full Figure no gwe no munnange wandivudde ku Mada ali bize nyaali eri ayambula bajjeno chepe Mada ayambula bajjeno chepe oli wano otwonoonera obudde gwokimanyi Mada yatukiikiridde abasajja nga bakoze abaana ab'obuwala ebintu nze leka Mada abambule chepe yanaatuwolerezanga Mada yambula abasajja chepe Full Figure kikulume bwera Full Figure ekifo ky'okwambula abasajja chepe baakulema lwakuba oli mukulu kati awo Mada ku 10 akasikolo walinga 9 Full Figure toyinaawo ate neyo 1% erabika free mark Full Figure va ku mwana wa Mada akugambye leeta abaana bo mu kamera baaliwo afaanana ne Black Man awo nawo naakusabula 10-0 ndi wano ngaba Max luno otalo lugenda kutuwoomera tiimu Mada akwata ku mwana abaatukutteko olumba otya Black Man Full Figure oli mutiitiizi lumba bakulu banno va ku Black Man mama koza ate bwamala ng'ogamba ogenda kusiba abantu toli gwe ogenda kusiba Mada agambye gwe leeta abamukwata olabe tewali gwosobola kuleeta bonna Mada agambye abambula chipi teri gojja kuleeta oyagala kuleeta ani kati oyagala leeta ani Full Figure oyagala leeta ani Mada agambye baako gwoleeta bamukwate ninga va ku Black Man mukambwe banga bagamba nti munange wenyigiriza ennyendo ereeta omusaayi nti naye Full Figure ayitiriza nayo kubanga alumba ono n'ebitamukwatako nabyo ayagala abyogereko nti abange ebintu ebimu oluusi naawe weerekerezaako ate ye amala gayomba tamanyi ne bw'abanga n'omwana muto kale kankyogere bwe ntyo amulumbiramu atalina kyamukoze atalina kyamugambyeko kwegamba ye entalo ava muzisuubula n'azeewola n'okuzeewola ate ku bbeeyi layisi kaakati olutalo luno omugenzi gwe bayombera oba eyavuddeko obuzibu bwonna ye mukyala Naalongo eyavudde mu bulamu bw'ensi eno lwa statement Shira Price gye yakoze ng'agamba nti mbaddewo oba gwe mulundi ogusooka okulaba ku muntu ng'afa Full Figure yatabukidde n'agamba nga Shira Price we yeesiba ku bantu era talina kyamanyi ebigambo byabadde bingi era mwabirabye ebyavuddeko ebyo byonna oli nagattagatta ono byazze ng'amuvuma ndowooza awo naye n'agamba nedda ke kaseera omukyalo ono mumwanukule webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusa kwona wali
wonna w'osinzidde. Nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera, kyonna kye weetaaga okuba ng'omanya wano wokka tujja kuba nga tugakuwa. Sigala naffe, atovaawo.